Mu mawulire ge tulinawo wetwogerera ng'eggye lya Uganda erya UPDF mu ggwanga lya Somalia boolekedde okufiirwa ssente obuwanana n'obuwanane ziri mu billions oluvannyuma lw'eggwanga lya Amerika okutegeeza nga bwe batagenda kuddamu kukkiriza kuteeka ssente zaabwe mu mukago guno oba okuteeka ssente mu kitongole ky'amawanga amagatte then ssente ezo nga zigenda mu mukago gwa AMISOM ogugendereddwamu okukuuma emirembe mu ggwanga erya Somalia nga balwanagana n'akabinja ka Al-Shabaab. Kigambibwa nti gavumenti y'eggwanga erya Uganda newankubadde babadde badiployinga amagye buli kaseera buli mwaka gagende maaso n'okukuuma emirembe mu ggwanga lya Somalia, waliwo envuvuuma eziraga nti abakulu mu gavumenti y'eggwanga erya Uganda babadde bakuba akasente mu ddiiru zino. Era ebbanga erisinga gw'oba ng'olina omuntu ali mu UPDF gw'omanyi nkakasanga naawe wali okiwuliddeko nti abajaasi b'eggwanga lya Uganda bw'awulira nga bamugamba nti ogenda Somalia abasinga obungi bakyagala nnyo era abatatwaliddwa obawulira nga batera okompuleyininga nga kino kiraga nti mu Somalia eyo waliyo akasente. Kati ngenda kuwa wano olukalala buli mujaasi wa Uganda ssente zagambibwa okuba nti zabadde afuna wansi w'omukago gwa AMISOM n'emikago emirala then ne gavumenti ya Uganda ng'eyita mu ggye lya UPDF ssente ze babadde basoloza ku buli mujaasi gwe batwalayo. Ekitongole ky'amawanga amagatte ekya United Nations kibadde kirina emikago gye kivujjirira ng'emikago egyo girimu amagye okuva mu mawanga ag'enjawulo n'okusingira ddala mu ggwanga erya Uganda. Kakati nga ssente ezo mu kitongole ky'amawanga amagatte zijjayo nga ziva mu mawanga gano individual countries okuli eggwanga nga United States of America, amawanga nga Bungereza, Bufalansa n'amawanga amalala. Kati Amerika evuddeyo neetegeeza tetugenda kuddamu era tulekedde awo okuvujjirira n'okuteeka ssente zaffe mu kitongole ky'amawanga amagatte ezigenda mu bikwekweto ebiri mu ggwanga erya Somalia okuuma emirembe naddala wansi w'emikago gino okuli omukago gwa AMISOM n'emikago emirala nga bw'ogenda okuwulira. Era olwawulidde bino omukago gwa African Union bo ne batuulizaawo meeting ne beebuuza tugenda kukwasaganya tutya ensonga eno kubanga African Union yebadde ekwata ssente ezo ne bazikwata ne baziwa ebitongole ebyenjawulo nga UPDF n'ebitongole ebirala ebyokwerinda. Kati jjukira gye buvuddeko twakuwa amawulire ng'eggye ly'eggwanga erya UPDF yalina obumu ku buvunaanyizibwa obuli mu kubaggyibwako eggwanga lya Somalia nga batandise okugenda mu maaso n'okuba nga baseseetuka mu nkolagana nga obuvunaanyizibwa obwo babutwala ku ggwanga lya Turkey. Mujjukira omukulu General Moscan Rugaba ng'alumba eggwanga lya Turkey era ng'ensonga yali eva ku nsonga z'e Somalia nti Somalia terwanye, UPDF yerwanye naye ate ebintu ebisinga benefits ezisinga ate zigenda eri Somalia. Zigenda eri eggwanga lya Turkey. Kakati kigambibwa nti wano baali batandise okusensinga nti embeera eyinza okuba etandise okuba ng'ekyuka kati wetwogerera eggwanga lya Amerika lirangiridde nga bwe litagenda kuddamu kuteeka ssente mu mukago guno ogulwanirira emirembe mu ggwanga lya Somalia, wabula ate ekyewuunyisa Amerika yeetegeezezza nti bo bagenda kusigalayo mu ggwanga lino erya Somalia ng'akabonero akalaga nti balinga abasindiikiriza bano amagye amalala gaveeyo bo basigale nga beekolera missoni eyo ey'okufaafagana n'akabinja ka Al-Shabaab kubanga jjukira akakabinja nakugamba kali linked ku kabinja kali aka Al-Qaeda akali kakulembera omukulu amanyiddwa nga Osama bin Laden. Kano aka Al-Shabaab kali connected ku kabinja kali era kigambibwa nti Amerika yeegenda kulekayo amagye gaayo wabula egenda kulekeraawo okuteeka ssente mu mikago gino okuli emikago egitwala amagye nga amagye ga UPDF n'amawanga amalala ga deploying amagye mu ggwanga erya Somalia. Era eggwanga lino erya Amerika lirangiridde ssaawa nga 48 eziyise nti tetugenda kuddamu kubeera nga tukola kino kigambibwa okuba kigenda kusannyalaza amawanga gano naddala gano agakyakula nga Uganda diiru oba ssente ze babadde bakuba mu bikwekweto bino zandiba nga zigenda kuba nga zikomaawo. Jjukira nkugambye buli mujaasi wa Uganda alina ssente zaafuna wabula ate gavumenti ya Uganda buli mujaasi oyo ebaddeko ne ssente zeemusoloozaako. Abajaasi basigala bagaggawadde naye ate gavumenti esigala efuna ssente. Jjukira ekitongole ky'amawanga amagatte ekya UN kyekivunaanyizibwa ku byokulwanyisa by'otwalayo kikompaseetinga UPDF ebyokulwanyisa byetwalayo equipment zonna nga bw'ozimanyi n'abajaasi buli mujaasi alinnyayo baba babakompaseetinga. Kati kigambibwa nti gavumenti ebadde ekuba akasente gavumenti y'eggwanga erya Uganda eya General Kaguta Museveni babadde bakuba akasente akawerera ddala naddala mu mukago guno kyovula ababadde badeployinga mu kaseera. In a move that could spell the end for the African Union peacekeeping force in Somalia, the US has said it will stop the United Nations from supporting the mission. In a diplomatic note to the African Union seen by Reuters, the US has vowed to block any spending of UN funds on the AU support and stabilization mission in Somalia. Eggwanga lya Amerika lyavuddeyo ne litegeeza nti ligenda kulekeraawo okuvujjirira okufandinga n'okuteeka ssente mu mikago gino gye ŋŋenda okukugamba wabula kakati bino byatandikira mabega
abakulu mu magye g'eggwanga erya Uganda basensinga nti ebintu bino byandibanga essaawa yonna bandibanga babafulumya eggwanga lya Somalia. Era mu mwaka gwa 2024 nga guggwako gavumenti ya Uganda ya mobilizinga ba international partners baayo mbo babere nga ba mobilizinga funds zibayambeko okubeera nga basigala mu ggwanga erya Somalia. Ngenda kusomera ekiwandiiko awo wabula nga bino byonna biraga nti wabaddewo abakulu akasente ke bafuna mu kudeployinga mu ggwanga erya Somalia. Ku mulundi guno akasente kalabika nga kakomye. Amagye ga UPDF gabadde gasaavingira mu mikago gino. Wuliriza, ngenda kuwa omusaala buli musirikale gwabadde afuna, era ngenda kutegeeza abasirikale bano babadde bafuna allowance yenkana ki gavumenti ebadde basoloozaako mmeka. Gavumenti ya Uganda ng'eyita mu gye lya UPDF buli musirikale sente z'abadde afuna babadde balina ke basoloozaako. Kati nga kigambibwa nti sente ezo zibadde nnyingi nnyo wabula bagenda kuzifiirwa. Waliwo omukago ogumanyiddwa nga AUSOM, waliwo omukago ogumanyiddwa nga AMISOM n'omukago ogumanyiddwa nga UNSOS. Emikago egigambibwa okuba nti giri mu ggwanga erya Somalia gye babadde basinziiramu okugenda maaso n'okuba nga balwana. Ekitongole ky'amawanga amagatte kibadde kisapootinga nga kiyita mu mikago gino United Nations Support Office in Somalia, ne wabaawo kye bayita AMISOM oba ATMIS, bagiyita ATMIS abasinga obungi muyinza okuba mbadde temugimanyi eno mpya naye nga yemu estrokinga AMISOM kubanga gwe mukago ogwasookawo. Ne wabaawo SOM oba African Union Support and Stabilization Mission in Somalia, nga guno gwe mukago oguli wansi omukago gwa African Union okubeera nti ebitongole bino byonna sente mwe baziyisa ne bazikwata then ne bazituusa ku buli musirikale, era mu ngeri gye basasulamu allowance ono gavumenti zino wezikwatira sente ezo buli musirikale ne babako sente ze bamukekejjulako. Kati egyo emikisa gyonna, opportunities zonna, sente zonna eggwanga lya America lirabika libirinnyeemu kubanga bakugambye tebagenda kuddamu kuteekayo sente ezo. Kyokka ate bo ne bategeeza nga bwe bagenda okusigalayo, era amagye ga America gagenda kusigala mu ggwanga lya Somalia nga kalinga akabonero akalaga nti Somalia esazeewo ebyekwatiremu, Uganda n'amawanga amalala bagenda kubanga balekerawo okubeera nga bafuna sente. Wabula nejja Yoweri Kaguta Museveni yateekako ko kahindi oba yayogerako ko ku nsonga zino nga balinga abalaga nti babadde balekerawo akasente okukafuna nga bwe kaali, era n'amagye ga UPDF gabadde tegakyalwana nga bwe galwananga. Nga gye buvuddeko waliwo n'amawulire agafuluma nti aba UPDF babakuba bubi nnyo. Nti ekyabakubya wali bulagajjavu, bakasente baali tebakafunye oba yali mbeera ki bengenda okukulaga. Naye ng'embeera mu ggwanga lya Somalia abasirikale gye babadde bafiirira njagala okutegeeza nti essaawa yonna biyinza okujja nga si birungi. Kakati njagala tusooke tujjewo akalango kano, oluvannyuma lw'akalango nsooke nkutwale nsooke nkulage buli mbeera yonna nga bwegenda maaso n'okuba ng'etambula mu ggwanga lino erya Somalia, kuba nkugambye eggwanga lya Uganda ssaawa yonna ligenda kwegatta ku mawanga agayinza okuba nga gagenda kugobwa mu ggwanga lino oba nga gagenda kwejjayo gokka oluvannyuma lw'okuba nti sente zino zibadde nnyingi nnyo zibadde bafuna. Ate nga sente eggwanga lya America lyerimu ku babadde ba most funders babadde basinga okuteekayo sente nnyingi mu kitongole ky'amawanga amagatte. Kati America bwevaayo n'egamba nti eyimirizza sente ezo tegenda kuddamu kubeera nga eziteekayo, kaba kabonero akalaga kyeggwanga nga Uganda n'amawanga amalala gabadde ga benefitinga mu sente ezo eziteekebwayo ekitongole ky'amawanga amagatte keekadde babeere nga ate bakomba ku vvu. Olw'ensonga eggwanga lya America eyo ddiiru bagisazizzamu bagiyimirizza. Kakati onaawulira kkiriza nga bulijjo tujjewo akalango kano. Oluvannyuma lw'akalango nze gye nkulage buli mujaasi wa Uganda abadde afuna sente mmeka, gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni ebadde esolooza sente mmeka ku buli mujaasi waayo, babadde bakuba ddiiru mu sente zibadde ziva mu kitongole ky'amawanga amagatte nga zijjira nga za equipments n'ebintu ebirala byonna ngenda kuba nga mbikulaga ogenda kutya. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, w'oteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.
Yes, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira naddala gw'atambula naffe. Atanaba kubanga osubscribinga ku channel eno, kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, akwata kade aka notification tubeere nga tutambula ffenna. Tuli mu ggwanga lya Somalia oluvannyuma lw'amawulire okufuluma ssaawa nga 48 eziyise, eggwanga lya Amerika likawaŋŋamudde nga bategeezezza nga bwe batagenda kuddamu kubeera nga bavujjirira n'okufandinga embeera mu ggwanga lya Somalia, era nga kigambibwa nti Uganda bwete webadde egenda maaso n'okubanga ate egayininga akasente ako ne olaba basajja babadde bagenda maaso n'okubanga badiployinga buli kaseera badiployinga amagye g'eggwanga lya Uganda, naye ng'ate kigambibwa nti abajaasa abo babadde babafunako akasente. Uganda nga gavumenti badde efuna ssente, badde efuna compensation, naye ate kigambibwa nti wabaddewo era akasente ak'enjawulo akayinza okuba nga kabadde kakuŋŋaanyizibwa ku buli musirikale nga bw'ogenda okuwulira. Wabula sooka owulire batugamba nti Uganda has benefited significantly from its military deployment in Somalia through millions of dollars in diaspora remittances, increased regional geopolitical leverage, and a massive financial and equipment subsidies for its military. Since 2007, Uganda has transitioned from being a purely peacekeeping nation under AMISOM and ATMIS to leveraging peace dividends for economic and strategic growth. Uganda ebadde yina akasente kekubira ddala olw'okubeera wansi w'omukago gwa AMISOM era efunidde ddala ssente eziwererako ddala olw'okudiployinga amagye gaabwe mu ggwanga erya Somalia okukuuma emirembe nga balwanagana n'akabinja akali mu kutabangula emirembe mu ggwanga eryo. Over 35,000 Ugandans live and work in Somalia. They sent back between $50,000 to $60,000 per day. Ng'oggyeko bino bannayuganda bye bakola nti waliwo emirimu bannayuganda gye bakola, kati abakulu bagamba nti ebyo si bye tutunuulidde, wabula tuli kubina ensonga z'emirembe ez'akabinja ka M20, akabinja ka Al-Shabaab akali mu kulwanagana mu ggwanga erya Somalia. Kati gavumenti y'eggwanga erya Uganda y'emu ku mawanga oba zezimu ku gavumenti ezakkiriza okudiployinga amagye gaabwe mu ggwanga lya Somalia nga bayambako okulwanagana akabinja ako. Waliwo ssente zibaweebwa tebagenderayo bwereere. Jukira twakuwa amawulire gye buvuddeko nti agana amawanga mu kudiployinga gabeera ng'agayambyeko ekitongole ky'amawanga amagatte UN kubanga ye overall international body oba organization yandibadde ng'evunaanyizibwa ku kuyamba ku ggwanga lya Somalia naddala ng'eyita UN Security Council. Wabula bakuŋŋaanya oba bamobilizinga amawanga gano naddala agaliraanyeewo nga gasobola okukwata abasirikale baabwe ne babatwala ne babadiployinga. Bo kye bakola ne babateekamu akasente ne babafandinga ne bakompasetinga n'ebimu ku ebyo equipments ne bagenze maaso n'okubanga bakozesa. Kati mu ggwanga erya Somalia eggwanga lya Amerika libadde limu kwaga amawanga agasinga okuteekayo ssente. Sente ezo baziteeka mu kitongole ky'amawanga amagatte ekya United Nations, then sente ezo nesiba nga zigenda ku akawunti z'amawanga gano nga UPDF. Era obadde ng'olaba nga abajasi ba UPDF abasinga obungi bakomerawo na bibokisi nga battiddwa oluvannyuma lw'okubeera nti luno luba lutalo olwaddala mu ggwanga erya Somalia balwanagana n'akabinja aka Al-Shabaab. Kakati wetwogerera gavumenti ya Amerika bino byonna erabika ebirinnyeemu egamba nti kasente ke mubadde mukuba kangi nnyo ate mundu gye mubadde mukuba yo ya wansi nnyo. Kakati Amerika erabika egenda kusigalayo era kino tekyalabikidde bulungi eri abakulu b'eggwanga erya Uganda. Amerika okuvaayo n'erangirira nga bwe etagenda kuddamu kukwata ssente zaayo kubeera ng'eziwaayo. In a move that could spell the end for the African Union peacekeeping force in Somalia, the US has said it will stop the United Nations from supporting the mission. In a diplomatic note to the African Union seen by Reuters, the US has vowed to block any spending of UN funds on the AU support and stabilization mission in Somalia. The mission's budget last year was $190 million, but financing has become increasingly difficult, leading to a huge funding gap. The US is one of the largest supporters of the UN Support Office in Somalia, whose total budget is projected to top $500 million this year. The African Union force comprises of troops from Uganda, Kenya, Ethiopia, and others, and has been in Somalia to prop up the beleaguered federal government since 2009. President Donald Trump has grown increasingly hostile to Somalia, blaming the government for Somali migrants in the US and imposed a travel ban on the country.
kimaze okukakasibwa nti amagye g'eggwanga erya Uganda, Kenya, Ethiopia n'amawanga amalala tegagenda kuddamu kufuna kasente. Wulira mu kiwandiiko. Okusinziira ku kiwandiiko kino kyafulumidde ku mukutu baguyita Arab News era nga kinnyonnyola bino byogenda maaso n'okuwulira. Uganda egenda kufiirwa akasente. Gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni kebadde ekuba okuva mu bikwekweto bino ebikolebwa mu ggwanga erya Somalia. Ngenda kukubulira sente mmeka ze babadde bafuna na buli musirikale wa Uganda badde balina akasente ke bamukubako. Wabula wulira mu kiwandiiko. US to end funding to the UN support office in Somalia. Eggwanga lya Amerika. Jukira Amerika ye yakamala okuteekawo sanctions ez'enjawulo ku bintu ebimu era ku bakulembeze abamu abamawanga agamu era ku bintu ebyefaananyiriza bwe biti. Kati mukadde kano Amerika era ekomawo egamba nti egenda kulekeraawo okufandinga ekitongole ky'amawanga amagatte naddala ofisi yaabwe emanyiddwa nga UN Support Office mu Somalia. Nga no sente gye zibadde ziyitira ne zigenda mu magye ga UPDF n'amagye ga Kenya n'amagye ga Ethiopia. Wabula nga yo UPDF gye tuliko kubanga gye tutegeera babadde bakuba akasente. Leka tusooke tuve mu kiwandiiko kino. Wuliriza. The US has provided nearly $2 billion to United Nations mission in Somalia since 2007 and more than $1.6 billion to African troops deployed there, as well as hundreds of millions to Somali security forces and billions more in humanitarian and development assistance. America ebadde eteeka obuwumbi $2 mu UN mission in Somalia okuviira ddala mwaka wa 2007. Naye ate ng'ebadde eteeka ne ssente zisukka mu kawumbi akalamba n'obukadde $600 eza mu kye bayita African troops eziri deployed there, ng'okwe kuli amagye ga UPDF, amagye ga Kenya n'amagye ga Ethiopia n'agamu ku mawanga agadeployingayo. Amerika yokka ebadde eteekayo more than $1.6 billion. Ezo sente nnyingi nnyo bw'ozizza mu za Uganda ojja zirabaawo. Kati bagamba Amerika egenda kulekeraawo. Wuliriza. The African Union called an emergency meeting on its military mission in Somalia after Washington announced it would end critical funding over the lack of progress against the violent extremists. Wulirira. Nga bwe nkugambye nti olwawulidde Amerika ng'eyisizza ekiragiro kino, African Union ne bakubirawo olukuŋŋaana kubanga be babadde bayitibwamu ssente zino ne zijja ne zisasulwa amagye gano kati ng'aga UPDF ne baba nga bafuna ssente ezo. Kati bano olwawulidde nti Amerika ebivuddemu era ssente egenda kulekeraawo zibawa, ne bagenda ne bakuba kye bayita emergency meeting ku military mission mu ggwanga erya Somalia oluvannyuma lw'okugula ekirangiriro kino. Naye nga Amerika egamba nti ssente zino lwaki erekeraawo ziwaayo mbu tebalabawo nkyukakyuka. Bano abakulu balwana, kumbe balinga abalwana okusigala nga balwana, akasente kasigale nga kajja, naye tebalabawo nkyukakyuka. Mission yakuzza mirembe mu ggwanga lya Somalia, abakulu balwana buli mwaka, babateekamu akasente buli mwaka, naye ate tewaliwo njawulo. Okuva mu mwaka gwa 2007 Amerika egamba baali badde basuubira okulaba nga Al-Shabaab akabinja ko kakubiddwa mu ggwanga lya Somalia kavuddeyo kubanga bateekayo ssente zaabwe nnyingi nnyo. Amawanga nga Uganda bakuba akasente kangi nnyo. Kati wana bamanye eby'omunda ne batugamba nti kirabikagana amawanga naddala Uganda ng'eyita mu UPDF balabika olutalo tebaagala luggwe, bandibanga baagala akasente kasigale nga kajja, oba Al-Shabaab eremeddeyo oba ekyaliyo lwansonga waliwo akasente. More than $1.6 billion sente zibadde ziteekebwayo. Kigambibwa okuba nti Amerika egamba nti zino sigenda zibongera kubanga kisusse tetulabawo njawulo. Mulwana tubavujjirira naye tewaliwo kikyuka. Zino sente tugenda kulekera ogenda maaso n'okubanga tuzibawa. Ekiwandiiko kino ne kigenda maaso n'okubanga kitunnyonnyola. Wuliriza. Batugamba nti Somalia has been battling the Al-Shabaab insurgency for around 2 decades, but the group still controls vast swaths of the country. Abamerika abanyiivu bagamba nti tumaze ebbanga nga tuvujjirira amawanga gano oba amagye gano naddala ga UPDF gazze emirembe mu ggwanga lya Somalia tukuba akabinja ka Al-Shabaab, naye ekisinga okunyiiza n'okwewuunyisa akabinja kacya controlling ebitundu ebisinga obunene oba ebitundu ebyo byonna kumpi babadde beddiza era be bakyabikontrolinga. Kakati ssente ze tuteekayo zaaki? Lwaki tetugenda ne tukeekubira? Lwaki tetugenda ne tukeekolerako? Bano abakulu baleka bali mu kulya buli ssente. The African Union Support and Stabilization Mission in Somalia, AUSOM, is the leading force supporting the Somali army, providing roughly 12,000 troops. Nti omukago guno ogwa AUSOM
oba African Union Support and Stabilization Mission in Somalia gwe mukago oguliidinze ekikwekweto kino ekyokulaba nga bayambako amagye g'eggwanga lya Somalia nti guno omukago gulina y'abagye oba abajaasi 1,1200 n'okusoba. Kati guno omukago bwenjogera ku mukago guno gwa ISOM Uganda mweri mwe muli amagye ga UPDF ate nga waliwo n'envuuvuumo Uganda yandika y'omu ku mawanga agasinzaayo abajaasi abangi naye ekyebuuzibwa baba bakola ki balwana biki. But in a letter to the AU dated July 1st, Washington said it was ending payments to the UN Support Office in Somalia, or UNSOS, which provides the bulk of funding to IUSOM at the end of this year. Uliriza. Ebbaluwa eyava e Washington DC mu ggwanga erya United States of America wansi w'obukulembeze bwa Donald John Trump yatuuka ng'ennaku z'omwezi lumu oba yali dated ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omusanvu guno gwennyini ero 5 wenkoledde akatambi kano. Kati nga lumu eggwanga lya America lyabawandiikira liwandiika ne libategeeza nti tetugenda kuddamu kusindika ssente zaffe nga zigenda mu kye bayita UN Support Office in Somalia. Kubanga UN Support Office in Somalia America gye yali ekwasa akasente kaayo, then UN Support Office in Somalia nekakwata nekawa IUSOM, African Union Stabilization Mission in Somalia. Eyo gwomukago omuli Uganda People's Defense Forces agamba nti ezo sente tugenda kuddamu kubeera nga tuzibawa. Uliriza. The letter was confirmed by a senior African diplomat to the AU who said the decision was irreversible and the mission is finished. Uliriza. Omu ku bakungu mukago guno yavayo n'ategeeza banne abasajja baasazeewo era eno decision ebokusalawo kwabwe kuli irreversible nti newe tunaabeegayirira newe tunaakola tutya kino baakisazeewo tekigenda kukyuka tugume tugende maaso n'okubanga bino tubyekolerako oba si ekyo tuba tetulina ssente gano amagye tugaleke buli omu adde ewaabwe amagye ga Uganda gadde ewaabwe awumanyi ssente billions and billions of money ze baba bagenda okufiirwa olw'okusazaamu diiru eno ngenda kukubulira ssente mmeka katumaliyo ekiwandiiko. The African Union Commission has convened an emergency meeting on the future of IUSOM. Okumanya bano abasajja babadde bayimiriddewo ku ssente z'Abamerika ze babadde babawa baakubiddewo meeting mu Bunnambiro. Abasajja bano aba African Union Commission baakubiddewo kye bayita emergency meeting nga beebuuza tugenda kukola tutya, ssente zino tugenda zikola tutya. Without UN logistics which were funded by the United States, we will have to draw a line under our mission in Somalia. Abasajja bandibanga bagenda kuwanika. Era either America yandibanga yegenda okutaking over oba ensonga endala yonna gye tunaakutegeeza. Kino kyongedde okulaga super power asigala super power. America yokka okuwithdrawing obuyambi bwayo mu kitongole ky'amawanga magatte bwe kibadde kiwa amawanga gano naddala amagye ga UPDF abasajja banyerese nga America ggwanga limu yeriyimiriza obuyambi bwaliyo. Abasajja batandikiddewo okutuula obufofofo beebuuza tugenda kubeerawo tutya, tugenda kukola tutya nga abasajja balekeddawo okutufandinga. Kyokka ng'eno we bajja ne boogera bakugamba tetuwagala kumanya bazungu abo. Abazungu abo babayita batya? Ba imperialists, simanya baani naye ate bayimiriza obuyambi omulundi ogusoose. Kubanga jjukira ne mu warnings ze babadde bakola mu ggwanga lya America libadde nga lirabula ku ngeri bannansi naddala mu ggwanga lya Uganda gye bakwatibwamu. Mujjukira Senator Jim Risch gwe nakugamba yavaayo n'asaba gavumenti ye eddemu yeetegereza enkolagana gye balina naddala ebyokwerinda security partnership n'eggwanga erya Uganda. Kino kiba kitegeeza obuyambi bwonna kati nno obuyambi bwenjogerako ate buba businga ne buno bwe bayimiriza. Kiba kitegeeza eggwanga lya America singa liyimiriza obuyambi dokumenti zino ziba zifuuse vulnerable era ekiddirira oyinza okuwulira nga si kirungi gye bali. Newankubadde nga bomu kwogera bakulaga nti tebaagala bazungu abo kati onaawulira. Ku mutendera gwa African Union abasajja batandise okutuula obufofofo. In the July 1st letter, Washington said it would also block any further UN logistical support. Nti tebagenda kukoma ku ssente zokka, wabaddewo ne kibayita logistical support okukwata zitanka ne bazibawa okompensatinga ebyokulwanyisa babadde bakozesa n'ebirala byonna nga babiyisa wansi babiyisa mu mukago gwa United Nations. America egamba nti mu bbaluwa eyo gye bawandiise nga lumu ogw'omusanvu bagambye nabyo
tetugenda kuddamu kubibawa kubanga ffe tetulabawo kirwanyisa lutalo luno tuteekayo ssente naye tetulaba progress tetulaba kikyuka abasajja bali mu ddiiru tugambe. The US has provided nearly $2 billion to the United Nations missions in Somalia since 2007 and more than 1.6 billion to African troops deployed there, as well as hundreds of millions to Somali security forces and billions more in humanitarian and development assistance. Ebbaluwa eyo yabaddemu ekigambo kino tubadde tuwa obukadde obuwumbi $2 obwa mu mukago guno okuviira ddala mu 2007 tubadde tuteeka sente ezisukka mu kakadde akamu mu kawumbi akamu n'obukadde lukaga eza $, mu magye ga Africa nga UPDF n'amalala then n'amagye gennyini aga Somalia naye tetulabawo njawulo. Tugenda kukikola tutya era ffe tugenda kusigala tutya nga tuvujjirira naye nga betuvujjirira tetulaba results zaabyo. Abasajja ne batandika otuula obufofofo nga kimaze okutegerekeka nti embeera etandise okugayagaya. Kakati buli musirikale abadde alina akasente ke bamufunako era akasente ako nga bagenda maaso n'okubanga ngenda kakugamba wano ogenda kutya. Kati kigambibwa nti embeera etandise okubanga etabuka, amagye ga Uganda agali e Somalia essaawa yonna wandigalabanga gatandise okubanga gawithdrawinga olw'ensonga nti n'abakulu bano batandise okukifiiringa eggwanga lya America lyayimirizza ekyewuunyisa ate ddyo ne lisigalayo. Kanneewole katambi ka muganda wange Ssaalongo Kanka kawulira. Webukeeredde olunaku olwaleero ng'eggwanga United States of America liweereza political memo eri eggwanga lya Somalia ne libalaalika nti lyo terigenda kuddamu kuwa yadde nusu ekikumi amagye agagenda okuuma emirembe mu Somalia kyokka te ya America egambye ate yo mu Somalia tegenda kubanga evaayo. Bassebo ne bannyabo America emaze okulangirira nti tekyayagala magye gakuuma mirembe mu ggwanga lya Somalia ate bawadde ensonga zaabwe 3 ng'ensonga esooka nti tebalina kye balaba kyonna bano abantu abaliyo kye batuuseeko babalabyabwe emyaka gyonna gye bamazeeyo tewali bo ke balaba. There is no progress y'ensonga gye bawadde saako okuteekawo obutabanguko n'okulwanagana munda mu gavumenti y'e Somalia nga balwanira ebifo saako n'ekirala ekyokubeera nti America baginyunyuuta bunyuunyuusi nga yejjusa obuwumbi bwa $, almost kati ebadde ewezeza obuwumbi bwa $2 bwe yakateeka mu kuleeta emirembe Somalia kati kyeraba nti tewali achievement nnene nnyo etuukiddwako. Kakati tuulokkalire owulirize. Wezigenda okuweerera ennaku z'omwezi nga 31 omwezi ogw'12 omwaka guno gwennyini omwaka 2026 America nga ye biggest partner abadde akyasinza okuteeka essente nnyingi mu missions eziyitibwa UN missions mu Somalia. America erangiridde nti terina kalungi konna keeraba era tegenda kuddamu yadde yadde ekikumi. Kati wano okutya obunkenke n'okweraliikirira ku kyekiddako ne ssente ze badde bakubayo zigenda kuvaawa ne kulabika nga kweyongera oluvannyuma lwa bino byonna kubanga kugambye ngera bw'owulidde nti omwaka guno gwe bakoma era ssente ze bateekayo mbu tebalaba kivaayo tebalaba kye bafunamu. Bano balabika babanyuunyuuta bunyuunyuusi bo bali mu ddiiru kyokka nga bannansi bafa eggwanga ligenda maaso n'okubanga liggwawo. Akabinja ka Al-Shabaab keeyongera maanyi abasajja bagamba tuteekayo ssente zaffe ssente zikola ki? Akati njagala kuwa wano bana bakulu ssente ze babadde bakuba mu ggwanga lya Somalia otegeere embeera nti bana abasajja badde bakuba ddiiru nga tebaagala na ku muntu yenna ayinza balinnyira mu ddiiru yaabwe. Olaba nnyonyi kusituka kugenda Somalia smart lwana Al-Shabaab, olaba abasajja bateekawo embeera abasirikale beesunga baagala ogenda e Somalia kubanga bakimanyi waliyo akasente. Bakama baabwe beesunga okubatwala kubanga bakimanyi gwe tulaba nti omujaasi ofuna ssente naye ate nabo bakukubako akasente ate nga kangi nnyo. Kati kenjagala okuwa wano okusinziira ku bibalo bino era byenjagala okutegeeza nti bino biteebereza buteebereza kubanga soose entuufu zoogera emiwendo nga gyefaanaanyiriza. Wuliriza, bafunira ssente wakati w'emikago gye nakugambye International Peacekeeping Frameworks in bracket IUSOM, AMISOM, UNSOS. They pay flat rate allowances to all deployed personnel, meaning allowances are not structured by rank. A private uliriza because soldiers continue to receive their standard tax-free home salaries from wano waliwo omusaala abasirikale gwe bafuna ne wabawo ne ssente ze bafuna eri wansi w'emikago gino gye njagala owulire. Ngenda kuviira ddala waggulu okuva ku ranka zaabwe
ne sente mmeka ze bafuna mu mikago gino bambikweko bino wansi w'emikago gino nga balwanyisa akabinja ka Al-Shabaab mu ggwanga lya Somalia. Nkulagane gavumenti sente mmeka zeebajjako buli musirikale. Bankugambye abasirikale beesunga nga batwala Somalia kubanga waliyo akasente. Naye ate bakama baabwe babakubirako ddala akasente akawerera ddala kenjagala owulire nga batugamba tezo zigenda mu training, simanya kubagulira byambalo ngatto na bikina bikozesebwa naye nga sente zo bazikuba. Kati wulira olukalala luno. Okuviira ddala amagye ga Uganda we gatandika okubanga gadeployinga mu ggwanga lya Somalia, sente babadde bazifuna era zibadde nga zikyukakyuka. Kati wulira wano sente zino nno ze zisookerwako. Buli mukago gwe nkugambye guba wa sente za njawulo. Omukago gwa AUSOM stroke AMISOM balina allowance gye bawa buli mujaasi. Omukago gwa UNOS ne UNGU nabo balina allowance gye bawa. Kitegeeza buli musirikale wano abaako na allowance gy'afuna. Naye ate gavumenti erina sente zeemutemako. Era sente ezo zeemutemako ze njagala okulaga nti ne gavumenti ebadde bafunamu nnyo. Omusirikale bw'agenda e Somalia ng'ali ku ddala lya Geno wansi w'omukago gwa AUSOM oba AMISOM, jukira nakugaye buli mukago aliko sente zagenda maaso n'okubanga afuna. Buli mukago abaako sente zagenda maaso n'okubanga afuna. Kati wulira omujaasi ali ku ddala lya Geno sente zaafuna. Wansi wa African Union Support and Stabilization Mission in Somalia ne AMISOM oba African Union Mission in Somalia, omusirikale ng'ali ku ddala lya Geno afuna dola 628 wakati wa dola 628 ne dola 728. Era gavumenti ya Uganda emutema dola 2 oyo omusirikale omu. Omusirikale ng'ali ku ddala lya Lieutenant General wansi w'omukago guno gwe gumu afuna dola wakati w'ebibiri afuna dola wakati wa dola 600 ne dola 700 era 28. Gavumenti emutema dola 2. Major General dola wakati wa 628 638 gavumenti emutema dola 2 era bwe kityo ne ku madala gano gonna agagenda maaso n'okubanga gaddako. Kati bwe tugattako emisala gye bafuna ng'ogigasse n'ejja wano net salary, uliriza wansi w'omukago gwa UNOS United Nations Mission in Somalia dola 1,210 gavumenti nemutema milioni 2. Lieutenant General naye dola zezimu gavumenti nemutema nusu dola 1200. Kati ngenda kugattira omugatte gavumenti ya Uganda sente mmeka zeefuna mu bikwekweto bino byonna ku bajaasi beesindika. Uliriza, the government of Uganda generates substantial revenue and economic inflows from its deployment in Somalia through 3 major avenues. Uliriza, gavumenti y'eggwanga erya Uganda ekulemberwa General Yoweri Kaguta Museveni ng'ebikwekweto bino banga amagye aga UPDF gakulemberwa General Muhoozi Kainerugaba bafuna sente mu biti bino wammanga. Direct troop deductions, ensonga lwaki tebaagala mission zino ziggwe. Omusajja yagambye tuteekayo sente, Omumerika yagambye tuteekayo sente okumala emyaka egyo gyonna. Naye tetulabawo njawulo, olutalo teruggwa, Al-Shabaab temugikuba ate nga tubawa sente lwaki? Ulira ensonga yino. For every soldier deployed under AMISOM, the government retains $100 to $200 per month out of the international funding pool. Nti buli mujaasa deployingibwa mu ggwanga lya Somalia ng'avuddemu nga wa UPDF, gavumenti buli mwezi emujjako dola nga 10 paka ku dola 2 okusinziira ndowooza ku sente ne ranka. Wabula jukira abajaasi be batwalayo babeera bameka era lolo sente mmeka ng'okubisizaamu ze baba bagenda okusolooza. Okusinziira ku statistics batulaga ti gavumenti y'eggwanga erya Uganda edeployinga abajaasi abali eyo mu mutwalo nga 1,200 mu ggwanga lya Somalia. Kati njagala okubise Uganda bwe banga ejja dola 2 ku buli musirikale, abasirikale omutwalo 1,200 gavumenti ya Uganda ebeefuna sente mmeka basiriko ku mission eyo y'okudeployinga mu ggwanga erya Somalia. Ne batugamba with a rotating contingent of roughly 5,000 UPDF soldiers in Somalia, this administrative deduction yields $500,000 to $1 million monthly, equivalent to 1.8 billion to 3.7 billion Ugandan shillings directly into the Ministry of Defense coffers. Uliriza, government yakola kibaita rotating contingent deploying yo oluse 15,000
ne batwalayo 15,000. Kati kigambibwa nti buli mwezi gavumenti ya Uganda esobola okukuba dola eziwerera ddala akakadde kalamba, nga sente ezo zigambibwa okuba nti mu za Uganda approximately zibeereyo nga mu buwumbi nga 3.7 zigenda direct mu ministry y'ebyokwerinda, Ministry of Defence. Kati awo ng'obagamba nti mission yeyimirire, sente ziri ze bakuba ku buli musirikale. Eyo ye phase esooka mu basooka okugeiningira. Ako nno nkulaze yeyo kati ibanga njawulo ti buli musirikale tumwawulako dola wakati w'ekikumi n'ebibiri agende Somalia. Then bwe tugatta omuwendo gw'abasirikale be tututteyo tufuna sente ezikunukkiriza mu buwumbi nga 3.7. Ezo zigenda direct mu ministry y'ebyokwerinda. Ezo kunze naawe ani azirondoola. Kati wuliriza, nakugambye government ya Uganda benefitinga from 3 major avenues eyemungi kuwadde. Contingent owned equipment COE reimbursements. The United Nations via UNSOS directly compensates Uganda for the use, wear and tear of its heavy military hardware, including armored personal carriers APCs, tanks and logistics trucks. These equipment leasing infrastructure injects billions of shillings annually back into the national economy. Uganda government yefunira ddala sente ng'eyita mu bino wammanga nti ekitongole ky'amawanga amagatte olw'okuba kibadde kifuna obuyambi okuva mu ggwanga lya Amerika n'amawanga amalala, bakwata sente ne bakompasetinga Uganda ebintu byekozesezza nga zitanka zino sima APC, armored personal carriers n'ebirala, nti jjukira bigenda mu Somalia ne bikola ebimu ne bikubwa. Kati ekitongole ky'amawanga amagatte kikwata sente babalirira sente ze mubadde muteeka mu ebyo ebyokulwanyisa bye baba bakubye mu ggwanga lya Somalia. Gavumenti yo negenda maaso n'okubanga ezo sente bazikompasetinga, bazikusasula. Ennyonyi ekubiddwa, zitanka zikubiddwa, zimamba zikubiddwa, n'ebyokulwanyisa birala byonna ebiba byonooneddwa, ekitongole ky'amawanga amagatte kisasula. Naye nga kigambibwa nti sente ezo bwe bazibawa zigenda direct mu ekonome y'eggwanga, era nga kigambibwa ziri eyo mu buwumbi n'obuwumbi. Avenue eyokusatu, foreign remittance inflows. Because up to $100 of a soldier's allowance is handed out as cash in a theater, the remaining $500+ balance is wired directly into personal accounts in the commercial Ugandan banks. The collective peacekeeping presence serves as the critical economic driver, triggering estimated remittances of over $21.9 million annually back into Uganda households and small businesses. Obadde okimanyi nti sente zino ezimu bazisindika bazisasulira ku akawunti. Omusirikale owa UPDF sente bazimusasulira mu akawunti eya banka yonna wano mu ggwanga erya Uganda, local banks. Kati ekitongole ky'amawanga amagatte oba ekitongole kya African Union nga kimaze okufuna sente okuva mu UN mu kitongole ky'amawanga amagatte, nakyo kikozesa system yeemu ne bagenda maaso n'okusindika sente ziba zigenda mu economy ey'eggwanga erya Uganda. Naye kigambibwa nti nawo wabaawo akasente akabaako engeri gye kacyanngamisibwamu, engeri gy'ogenda maaso n'okuba nga otegeera ebintu nga bwe biyinza okuba nga ate bitambula. Kati sente ezo zonna nga bw'oziwulidde, gavumenti y'eggwanga erya Amerika erekedde awo okubeera ng'eziwaayo. Wabula nga bwe nkugambye nti kino tekitandise kati, abakulu baasensinga dda era ne bamanya nti wano waliwo obuzibu bwe twolekedde. Sente ze tubadde tufuna okuva mu ggwanga erya Somalia, diru ye tubadde tukuba, abasajja essaawa yonna bateekawo embeera. Mujjukira ebigambo General Moscan Rugaba bye yaweereza eggwanga lya Turkey ng'olwo litandise okuba nga liringa eriryawo ennamba ya Uganda. Kati ate na Amerika gyevudde n'ekawaŋŋamula. Kati gye buvuddeko mwaka gwali gwa 2024 nga guggwako, gavumenti ya Uganda yalaajana nti bannange bwe kiba kisoboka mutuyambeko, tusolooze ku mawanga amalala. Gavumenti eno efune sente ezijja, sente ekyamazima ntono. Uliriza, waliwo ekiwandiiko ekyafuluma mu mwaka ogwo era twakikuwaako kopi. Njagala kikuyitiramuko wano lukwakwayo katonotono otegeere bulungi nnyo ti gavumenti ya Uganda bano baasensinga dde embeera. Uganda urges international partners to mobilize funding for Somalia's security. Gavumenti y'eggwanga erya Uganda yayita mu minisita w'ensonga z'ebweru w'eggwanga by then eyali amanyiddwa nga General Jeje Odongo. Uliriza, batugamba nti General Jeje Odongo, Uganda's Minister for Foreign Affairs, emphasized the importance of sustainable funding for the African Union support and stabilization mission in Somalia, ISOM, during a ministerial meeting on the situation in Somalia and the post-ATMIS security arrangements.
Government y'eggwanga erya Uganda ng'olwo esensinze embeera etayinza okujja mu maaso awo. Guno gwali mwezi gwa Desemba omwaka gwa 2024, abakulu nga batandise okutegeeza mikwano gyabwe abapatanazi baabwe nti mutuyambeko tufandinge enteekateeka eno mukago gwa ISOM gugende maaso n'okuba nga gusigalayo mu ggwanga lya Somalia. Kakati nga kino kabonero akalaga nti bano abakulu engeri gye baali basuubirayo akasente toyinza kumala gabajjayo, era wenjogerera boolekedde akaseera ak'akazigizigi. Jaji Odongo condemned the progress made in Somalia, including 3 successive elections and the establishment of a credible government. However, he expressed concerns about the recent situation in Ras Kamboni, which he said divert attention and resources away from fighting Al-Shabaab. Nti ono agamba nti ono eyali minisita w'ensonga z'ebweru w'eggwanga wano yali ng'agezaako okubeera ng'asaba abakolagana n'eggwanga lya Uganda bayambeko nnyo mu kubeera nga bateeka essente mu mikago gino egigendereddemu okukuuma emirembe mu ggwanga erya Somalia, era nga kigambibwa nti baali babadde bakubira ddala akasente nga bayiya amagezi gonna okulaba ng'eno mission teyimirira. Kakati mission America egirinnyeemu, era mu biseera ebyo twakuwanga obutambi nga tukunnyonnyola kyabasajja bano General Yoweri Kaguta Museveni baatuuka n'abasirikale okukubwa bannayuganda abamu ne batandika okutambuza envuuvuumo nze zesaagala kiralifayinga mbu abamu ku basirikale mbu baasaddaakibwangayo ne bakubwa ng'olwo bakitegedde nti African Union, United Nations n'eggwanga lya America akasente ako kamanyi n'okukompaseetinga ku ebyo biba byonooneddwa damages. Kati abasirikale ba UPDF mbu baaperforminganga mu mbeera etali ya bulijjo, either nga baali balemereddwa bulemererwa oba nga kaali kagenderere naye ebyo byambu, wabula gamawulire gafulumanga kyamagye ga UPDF tegaperforminga mu ngeri ebadde egasuubirwamu, era nga kisize kibakubya emirundi egiwera abamu ne batuuka okuddira mu bibokisi. Wabula mu eyo period ebitongole ebiri nga wabawo akasente kabaweereza mu mawanga gano. According to President Yoweri Museveni, some of the Uganda People's Defense Forces, UPDF soldiers in Somalia did not perform as expected and panicked, which disorganized them, and the Al-Shabaab took advantage of that situation to overrun the base and destroy some of the equipments, including tanks and other heavy weapons. President Museveni added that the Chief of Defense Forces has set up a border of inquiry to investigate the attack, and the full facts will come out, including the details of the casualties. It is said that the Al-Shabaab terrorists who attacked UPDF were said to be about 800, according to the unmanned aerial vehicles or drones. The UPDF has already dispatched a team led by the Commander of Land Forces, Lieutenant General Kayanja Muhanga, to begin the preliminary investigations. Even after this attack, the UPDF and Defense spokesperson, Brigadier General Felix Kulaije, noted that the forces are dedicated to continue in ensuring African peace and stability. Uganda's participation in peacekeeping efforts in Somalia through the UPDF began in 2007 as part of the African Union mission in Somalia, which has now been transformed into African Union Transition Mission in Somalia. African Union Transition Mission in Somalia is supposed to begin and withdrawn of its troops by June 2023 under the Somalia Transition Plan to gradually hand back security responsibilities to the Somalia National Army, the regional forces and security forces. The regional peacekeeping mission was authorized by the United Nations Security Council and the African Union to support the federal government of Somalia in restoring peace and stability in the country. Uganda has a history of contributing troops to various peacekeeping missions in Africa, including in countries like Sudan, the Democratic Republic of Congo, and Liberia. Uganda's participation in peacekeeping in Somalia has not been without challenges. The UPDF has faced several attacks from Al-Shabaab resulting in casualties. However, Uganda has remained committed to its role in African Union mission in Somalia and owulidde abajasi ba Uganda babadde bakubwa naye nga yo Uganda esigala eri determined ogenda maaso n'okubanga erwana. Abajasi ba Uganda bangi babadde baddira mu bibokisi nga bafuuse bagenzi. Wabula wuliriza layini eno. Families of the UPDF soldiers killed in Somalia receive a standard compensation package of $50,000, approximately 185 million Ugandan shillings,
primarily funded by the United Nations and the African Union, with the government of Uganda topping up the total to 500 million Ugandan shillings. Obadde okimanyi buli mujaasi wa UPDF afiire Somalia mbw abadde afuna compensation package ya $5,000 ejja dola bwe bukadde nga 185 bwa siringi za Uganda, nga sente zino ziweebwayo ekitongole ky'amawanga amagatte ekya United Nations n'omukago gwa African Union. Gavumenti ya Uganda nayo neetoopingako, naye ngenda kukola okunoonyereza ku nsonga eno oba buli ddala buli famire eyafiirwa omusirikale mu ggwanga lya Somalia ddala yafuna obukadde 185 ne gavumenti negattako obukadde 5. Ekibanga kituufu nja kujja mbere nga nkibagamba abajaasi ba Uganda abadde bafa, UN ne African Union babadde bakompensatinga n'obukadde 185 mu ggwanga lya Somalia. Kakati wenjogerera bino byonna bikomye kubanga eggwanga lya Amerika lirangiridde nga bwe lirekeddaawo okuvujjirira mission eno mu ggwanga erya Somalia, ate bo ne bategeeza nti gye bali era gye buvuddeko General Kaguta Museveni yategeeza nako nga bwe bali mu kubakuba ennyo era bagenda kubanga bajjayo n'amagye gaabwe essaawa yonna bagenda kubanga ba withdrawinga. The issue of Somalia is where the internal forces don't come up to shoulder their responsibility. If they did, the situation would have been solved long ago. We cannot have grafted situations. We must have organically developed situations. The body must be able to defend itself. Because if the body cannot defend itself, that means you are suffering from political aids. Like AIDS, when the defense system of the body cannot defend itself. If the situation doesn't improve, the one you're describing, would you consider pulling your troops out of Somalia because you say it's not worth it? Of course, if the internal forces don't come up, because you see, external support must. First of all, I don't believe in external military presence. I don't. But where it must happen, it must be for very limited time. But you've been there since 2014, if I'm not mistaken. Because of after we wanted to withdraw, but people prevailed on us. But you might do it now. We have to discuss with the African Union. Agamba nti twayagalako kono ku withdrawinga naye abantu baatusaba tusigaleyo era nitusigalayo. Wabula agamba kiti tusobola oku withdrawinga tujja kusooka twogere ne African Union tulabe kye bayinza okubanga batu. Naye ate wano nga waliwo amawulire agaafuluma nga gagamba nti abasirikale ba UPDF abamu ne ssente babadde tebazifuna, oba amagye ga UPDF obuyambi bwa UN ne African Union babadde tebabufuna. These troops are in Somalia fighting the militia group Al-Shabaab, but they are not being compensated for it. Several groups of Ugandan troops in Somalia have completed their terms of operation and returned home without receiving allowances. The peacekeeping mission depends on donations from multiple sources, including the EU, the US, and the United Nations. And these donations don't come at the same time. Some countries, some donors delay, some others bring their money in time, but the African Union has to make sure that all of the money is consolidated and passed on to the troop contributing countries to eventually reach the troops. The peacekeepers are on a mission for at least a year before they return, and another group is deployed. It's reported that all Ugandan soldiers have gone without pay for up to 27 months over the course of the past 5 years. Experts say the payment procedures are complicated and this could be causing the delays. But they warn this may impact the morale and performance of the soldiers. Many of them have sent money home. Many of them have now even built homes. Many of them have sent money and their women have started businesses. So if you starve them in an area where their lives are on the line, then it becomes a problem, and definitely it may have an effect on the operations and their performance. Uganda says it's only responsible for administrative costs, which include combat uniforms and training of troops before they are deployed.
Each soldier on mission earns about $1,000 per month in allowances. The soldiers also continue earning their salaries back home. The Ugandan army says its troops are aware of the delays in allowances. We focus our soldiers to go to serve as Africans, saving their African brothers. We don't tell them that they are going there to earn a living. No, our focus is not on money, much as it is needed, but our soldiers are well grounded on the ideological concepts that we give them when they are going to Somalia. Uganda was the first country to send troops to Somalia. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja we nnyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe aliye wale nnyo yita ku WhatsApp.